kyaffe tubeere abalamu kubanga omubiri omulamu gukulamu omwoyo omulamu era mikwano gye ebyayolekanayo kale okukolera okugola amaaso okukolera kulosa obukyafu buvaako endwadde ate n'onoolwala ozakubeera mwavu onoolwala ate omulangalo ebiyonjo kitukakatako ebiyonjo kirina kubeera nkola senga abantu bawano okulongoosa nga batukolera obulamu endwadde ez'enjawulo kuli puresha egenda mu ddwaliro butuufu bwefuna egenda yamukayo bukee bwefuna egenda mukanasa bwenkunzina nga nkalo kale kyekinsako buganda omwoyo omulamu guto mubiri nga mulamu bona abeera omulwadde basobe ne bannyabo tuyinzagaana ojja kubeera n'ebyalo 7,800 ekibuga ky'Emukono Munisipality kuna okuliko abakulembeze naye munnanga abamu beeyisiza bubi behavinzi badi nebeeyisiza bubi ajja Kasasiro awakewu najjamuyiwa ekyo si kituufu ate kibi nnyo twamaze okusomesa abantu bonna n'abatuuze etteeka erikukwata ng'omansa Kasasiro bakusiba emyaka 2 oba okuwaayo miliyoni 2 fayiro omuntu omu kati oba byombi kati kyemulengenda akyapasoni batule bagenda nakukitegeeza tugenda kwongera okuluma tubateekeko eggoma tubateekeko kawuga ate bawone fayiro naddala omuntu akwatibwa ng'atwala mansa Kasasiro kutiya tubagamba tujja okujja mu biroli by'aba service providers the worst egamba tubeere nga tumutwayo manyi bulungi muli bantu bakulu mulina abazadde omuntu bw'abanga si mulamu olw'obuyonjo obutali butuukiridde nga wantu wacaafu bannaye tojja kusobola kukola tojja kusobola kwezimba tojja kutambuza byanfuna bulungi ng'oli awantu awacaafu nti Goma division ekibuga ky'Essettadale kyebavunaanyizibwako kigenda kubanga kiyonjo tukendeeze n'obuzibu obuli mu ggwanga yonna twakawona obulwadde obwa covid ne butwala abantu bangi pulezidenti ne minisita tebakyali awo ate ne Ebola n'akomawo tulaba ntannaba kutuuka kino kye batandise bwe tunaagenda nakyo mu maaso twongera okunaaba mu ngalo okufuna masks okufuna sanitizers kye tuyinza okuyambako ne bwekuba okugema baana ng'ekiseera kituuse obamu abakulu tubeere nga tutambula ffenna banyabo ne bassebo sijjasobola kwanjula kanje gegezaako okulaba nti tukola bintu bya bulamu naye obulamu butandikira ku buyonjo abeera obuyonjo abeera obulamu so programu etandise leero nga tugezaako okuba nti tukirindinga ekitundu kyaffe kyonna kibeere kiyonjo tuddako okulaba nti tujjanjaba abantu tutandika ku Lwokutaano Olwomukaaga n'Olwesande ng'ennaku ezo za kujjanjaba bantu tubakebera obulwadde tubawa amagezi era tulaba nti tubuulira enjiri naye ng'enjiri gye tubuulira eri mu bujjanjabi bw'abantu n'obuyonjo
kubanga tumanyi nti ababeera abayonjo tebabeera bulwadde. Ye pulogulaamu gyetandise leero era tukubiriza abantu nti obuyonjo bwe bugagga okusookerako. Bw'obeera muyonjo obeera mulamu, ate bw'obeera mulamu obeera n'emirembe. Era tulina omulamwa nti omutima omulungi oba omwoyo omulungi nga gutudde mu bulamu omulungi. So tukubiriza abantu tubeere bayonjo, temugenda kufuna bulwadde. Era tusaba na gavumenti n'ebitongole byonna tukwatire gamu tulabe nti tutereeza ebitundu byaffe bibeere biyonjo. Musawo tuli ebweru kubanga lukka ekanisa yaggulwamu musawo etuga tugende ebweru abantu tubalage obuyonjo batawokwata obuyonjo. Ekibuga kyaffe eky'essenta si kyekiyonjo ennyo, nolwekyo kwe kufuluma nga tuwulira enjira ey'oluko abantu babeere ki bayonjo. Kale nno kwe kufuluma olunaku lwaleero tugenda tutandika okwera wali ebisaaniko byonna kubanga omwoyo omulamu okutuula mu mubiri omulamu n'omubiri omulamu nga mulwadde n'omwoyo gukola ki gulwala. Ate ng'ekkanisa efaayo nnyo okukiga mu ky'omwoyo. Kati obanga efaayo ku ky'omwoyo kyeva etereeza omubiri gubeere nga mulamu omuntu wakolera, kubanga batakozeewo bwayonjo ajja kulwala n'omwoyo. Eddwaliro ly'e Mukono Munisipality kubanga bateeseteese okujja okuwa obujjanjabi obw'obwereere. Eddwaliro ly'e Bubaga ligenda kujja okuweereza abantu bagenda okuwa obujjanjabi bwabwereere. N'olwekyo ensiisira ejja kubaawo ensiisira nga 5 naye nga zonna zikwatako ndwadde ez'enjawulo ng'abantu bonna bakeberebwa era nga bajjanjaba, ate wajja kubaawo n'okugaba omusaayi. Eyo lwaki St. Luke efulumya n'ekola ekigambo kino. Twebaza abantu baffe ab'esseeta mwenna ababadde abatukkiriza olaba nti nno tuyonja ebifo byaffe bino mu mutima ogw'okulaba nti nno abakristaayo baffe oba abantu baffe ab'esseeta babeera abayonjo mu bulamu. Nga bwe tumanyi nti ekkanisa si bizimbe. Kati ffe nga sseeta St. Luke tuzze eri community tulabe nti nno abantu baffe ekkanisa ya Mukama, abantu abali mu butale, ebisaawe, ku makubo babeera abayonjo. Kubanga obulamu bw'omuntu bwe buba si bulamu kitegeeza naffe no mu kkanisa abantu baffe tebajja bbeera balamu, kitegeeza tetujja kufuna bantu. Ekkanisa be bantu.